Sagala kweteeka nange sagala kuteekamu for the conflict of interest. Sagala balowooze. But tunulira ku muntu nga Tamale Emirundi Junior. Nti oyinza okuŋŋamba nti ba social influencers bana abantu abakwatidde social media Tamajinya taliiko akola live ne bakisalamu negenda each and everywhere agenda ku YouTube ku bagende ba Simon akola bagenda August bagenda bakasuku nakola titaliiko kuno Tamale Emirundi Junior nzega sigena kwetika okola show buli kanaku toliiwo nkola show buli lunaku ku YouTube ate zitambula bulungi nensalwa naye toliiwo buli lunaku nensala ku TikTok presence yange nebeeranga nayo y'amaanyi ne Facebook ne ku research awe erimbyemu owetegedde Shalom omwaka oguwedde gwali gwange natabuka ne kati wano toliiwo siriiwo nange siriiwo tunulira omuntu nga ali Lupazo internet ajetise owoteekamu muyimbi teeka mu Lupazo tishiba uno mutaddemu muyimbi osobola kuŋŋamba mbu nno Lupazo akwatidde internet nga batekawo abakula live nti don't skip Lupazo's video lulu number 1 never skip Lupazo's videos Lupazo tomutadde nga badde ina presence ku YouTube because TikTok, Facebook, taliiwo Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Ready to stand a chance to win big with Powerball? Playing is as easy as 1, 2, 3, and it's just 1,000 shillings per ticket. Step 1. Visit any of the authorized National Lottery shops across Uganda. You can also buy tickets online at www.nationallottery.go.ug or by dialing *278# on your phone. Easy, right? Step 2. Choose how you want to play. For manual play, grab a Powerball payslip and select 5 numbers between 1 and 50. Then choose one Powerball number between 1 and 20. Hand your slip to the terminal teller. And just like that, you're in the draw. Remember, you need a ticket for every draw, or you can choose the same ticket for up to 10 draws. Not sure what numbers to pick? No problem. Step 3. Try Quick Pick. Just ask the teller to let the system choose your lucky numbers for you. It's perfect if you're in a rush or you want to leave it up to chance. Whether you pick your numbers or go with Quick Pick, each ticket costs just 1,000 shillings. So why wait? Play Powerball today. And don't forget to watch the Powerball draw live on NBS every Tuesday and Friday at 8:57 p.m. Your dreams could come true with Powerball. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Welcome to Shalom 256. It's happening. We're Tugamba. Katuli ekigambo is happening. Ngomanya is happening. Bilwakuna tuwane wine balukeza the juggernaut. Omusajja okutolyo gini yali amanya gejjebbe yali ali abakazi. Balutaza. Ate gwe balukeza. Gamba amanya gafaana kana. Ate muli mu kaliba keekamu. Katya. Tuba tuli awo. Omwana nga avaayo yantaginga mu video. Naga njagala ntambi ave yagambe soli. Ntambi yetonde. Lwaki yankwesa nandekawo. Ntambi mukomye kwesa abaana b'abengi. Mbalekawo si kirungi ekintu ekyo. Nsanyusa okubeera ku Shalom 256. Kasooka embuuze ku balabi baffe. Bakulabirwa akuna. Mwebali nnyo kubanga mutulaba. Tukidde mu kadyojijoji w'ebibuuzo kanaayo kyani. Naye abontandikire wasimanya. Kumuwala. Katandikire mu kujjukiza bannaffe Nana Hub Mouthwash. Era oli ojamala okyogereko abalina amannyo agaluma oli yaludda lumu bamo sayisayi wosenya owunya akamwa kwesa Nana Hub Mouthwash. Yeso uziba ndwadde z'amannyo zonna bannange Nana ayambira ddala okugatereeza akamwa okuwunya obulungi nga Muganda wange wagamba olira sayidi emu ngaloni unya alira sayidi emu era binyogoga taagala na byokya olekemu ntungo kozesa Nana Hub Mouthwash omusange mu pharmacies supermarkets ne
drug shops mu ggwanga abali ebweru w'eggwanga musange mu outlets watukirwa obatundirwa ebintu ebiva e Uganda gyali ekirungi kya Nana nti yakakasibwa National Drug Authority so tusobola kubanga omweraliikirira certified ekitongole ekyekenenye ebyamadagala mu Uganda kyakkiriza Nana Herbal Mouthwash era mu bufu bwe bumu chapu bannange tukatuyisewo bakama baffe mbe balina sooka nga tunyanyumya walina bingi ebyokuwoza kituufu nnyo emisango nje muyitirivu gye nnina naye nga yo tiketi kibanda kanje bajukizeemu nayo yes www.kibanda.com event ya The Gladiator yancha eri ku Supremacy Lounge eri ku ticket kibanda kweri ofuna ticket bibangambye kana omuntu agenda okubeera abantu bagadde Gladiator nnyo namwe abalina emikolo emirala of course events endala abamasomero conferences mugende ku www.ticketchibanda.com osobola okuteekako event y'abantu abeera nga bagula ticket okwo nebalima kuba nga beesindikiriza nomala kubeera simanya ticket njya kicupulira gye kunasa wano babeera bakimaliriza ddala bulungi naye nga to omulamu omukulu ga ticket kibanda gwa kubeera nti n'ogulirako tickets ez'ennyonyi ezili ku booking a flights yes ezili ku bay tugenda tambula sawa yonna yes bwe agala kubanga otambula okuva mu different airlines yes. KLM Qatar webale nnyo Emirates ki osobola okugenda ku mukutu guno ne bagamba nti oyagala kukozesa nnyonyi eno sente zibeera destination eno n'eno webati kugamba bo bakuwa options nyingi options ziri nga mutwalo gwalondako maya kino nga kiri ku source gwalondako kyogenda okulya kakati ticket kibanda bwe bulungi bwabwe so ticket kibanda bagamba cheap flights to anywhere okulisa nnyonyi yes so bakwire ku namba y'essimu 076014 sisobola kukuteerabira Equator Gates Hotel nade okusanja enzirayo odayo naye abaana bakola massage Equator Gates Hotel obulenga nankuwadde massage steam bath ne sauna bakatekamu kamintu wali kanka nina senyiga mombili gulumaaluma bakola bulungi ate nga jukira balina ebisulo balina wifi bakinganya simu wifi dogenda tetala ku bakinganya Equator Gates Hotel obulenga wifi era manja mugambe enkoma we yankolako so ogenda okwebaka bulungi comfortable accommodations weziri ogenda ku services ntino bya kulya mmere ebikayo nabyo na presents ebyekunywa continental dishes webali nnyo so bampaja spata bolognese nga siyama buli kimu kyoyagala wali byonna babimpa it is a home away from home era nga bagamba nawe ayagala okubanga opangisawo kubanga okozesaawo ku mikolo emitonotono nga birthday graduations ne baby showers nawe ayagala okukumulira nga ku honeymoon balina packages ez'enjawulo so bakubire ku namba y'essimu 0200 973 ye Equator Gates Hotel muno watch olwo yene www.munowatch.com yes muno watch binade ngamba abantu ku video bina badde mbagamba video uliyo buli nabanziyo wano owonja kuba funiranga yo video kugaiba ne video no ne movies za fulumeza ennungi babere because unyako ba videos babira 50 obenkaga embasera bibbi banji n'abantu abamu tukyali kukikwata kyabali babbi walonye video mumba yagalya nye ebi China ye muba video muba walone video jime ne video uliyo yakoze movie bagita Interstellar gwazimpa Interstellar ya buongo sci-fi utajisobola basi jajisobola najja nyonyo anjitege kakati mu abanyumira science fiction video simaje bina kwa muno waje tetwaloginga onjukiza ajakuwa okitegera mitwalo 3 buli mwezi Shalom agisobola so ngojjako video oli yakoze Interstellar abadde nnyo ku science fiction yakola ne Tenet kitwala bile wagundi nojiranga bweddamu bwekira wayengo dai mabega bweti yakola ne Oppenheimer yali yamaani Cillian Murphy yawangula Oscar katambu yakola Oppenheimer ana film gye yakola Deja Vu eya Leonardo DiCaprio film gyasembye sima Wolf of Wall Street eya Rising of the Blue batanga abantu ku kyalo nga family zita abantu nafumbi omwana ngatamana ngala mubako sente film ya fumana makude mpya video uliyo agikola naye aginyi Flowers of the New Moon thank you what one never movie Killers of the New Moon not Killers of the New Killers of the above them video uliyo yagalya film eyo nenyuma balimugende mu interview akwire ku nyina bana mtu wabo akola kikwate gende mu interview kibajja Killers of the Flower Moon eyo Killers of the Flower the movie was nice video uliyo yajogelya bulungi mpola director wayo mumanyi bamuyita oyo kabira kabaka Martin Scorsese
Zamani watch commander wa ambulance. Gundi Michael Bay. So abo nabona ba VGS kwe bali ne ba directors abo ku movies zo so genda ku muno watch subscribing naffe emitwale 3 gya Uganda buli mwezi agenda ku simu yo or downloading application eberemu iOS ne Android namwe abalina smart TVs of course osolo jwa nolayo app eyo ogizamu credentials ogiza no ku simu namwe abakolera ku laptop genda bugenzo ku mutambagano gwa Google ku kibandi kya Google ojuzemu www.munowatch.com abasikale njaba bogeranga tumaliza nange nibajukiza Victoria University wagala osoma mati ngenda maso genda ewandise aliba kwanye career guidance yes gaye no course no kwisawo genda osoma AI training diploma weziri masters certificate nazo weziri genda ewandise ya Jinja Road obenga ate munnange osoma yes ntambi mukozesa abaana babende mbalekawo Sagala okibuzebuze twagala byogerako amanya okisagala byogerako Shalom sagala kulabikanga ya defendinga sagala kulabikanga abantu bajja nokuloza stand bintu bya stand ndi mu bubadi n'omuntu mala yagala linnya omuntu omu ali mu kugenda ku interviews ez'enjawulo nayogera byayogera about me ngana walimba bakukyokulimba sanjagadde nnyo kukiwa budde Shalom wabula iye wabanga akimuwa satisfaction agende maaso yes buli ayagala n'abazi wano ku Shalom 256 nabuze munoonyeko muwakantu abazi wano until ngali satisfied okitegeera omanyi abantu olina baleka mu nsi bakola ekikola ki ekibayisaawo ekibasanyusa ekinabakkakkanya wabalabanga yo kugenda ku mitimbagano egy'enjawulo ng'ayogera byayogerera ebisitegeera bulungi agende mu maaso zisigenda kubeera naye nga tubatolinga mu interviews back and forth nga nfunye omukisa ku Shalom 256 okwogera ku bintu eby'amakulu bakwogeddeko kino ate munnange nedda ate munnange ekyo ye ate munnange nedda okitegeera nali manyi mukwano gwange because we were friends mukwano gwange okitegeera naye simanyi lwaki yakoze option eyo akyagamba yanyiiga tewamugambako ate mukwano gwange she was a good friend of mine okitegeera tetwagenda wala na bintu birala byenawulidda yayogera okitegeera yali just mukwano gwo byankubye bununu byakubye enchukwe ba ununu nangamba yi mukwano gwange naye because now idagamba muyimbi bana nade simanyi nti muyimbi kyagamba ayagala kuba kayimba agala kuyitira waawo agala kuyitira mu awo nyini awo nga wanateekawo embeera ezo zonna nti twakola ABCD batekinamu wetutumu agende mu maaso ngambye mwena abagala okumukyaza sina gwenja so amukyaza ntambye likyali wange siso akyaza muwala ajje se bakukube sisobola mumukyaza Shalom guno mulimu gwa mawulire tugubaddemu kituufu ekyensinga okukyokimanyi bakubeera nti nonna oba nina omuwala yenna nti gwensobola okutaako evivi nemukako omukwano kyoba musiize bulwadde oba mulekedde lubuto ebintu bisobola obutanneebasa byeraliikiriza yes neŋŋaana okwebaka neneeralikira neŋŋamba reputation yange naki kuba sola bikola okitegeera era kuba kubeera nga kuliko claim emu ku ezo yankako akaboozi saawa zino singa tuli mu mbuga z'amateeka singa mubusuuyinza edda naye kati ebyo ebisigadde ebyo nze ndabaga biri very light tewaliwo kiri awo kiyinza kunnyimisa kwebaka tulo tewali kiyinza kunneeraliikiriza kati omugole ye tekimu affectinga nga ye omugole namugamba era namunnyonnyola namugamba bangi abajjo okwagala okutukuba okitegeera babalwana basobola bangi abajja okuvaayo so omusipi gunywezi omukazi wamugambye agume sobeera ng'oli mukwano nedde jaganaati byosuubira bijja kubeerawo tasanga ali mukwano naye tugume ne balukeza the East African youngest professor bijja kulya claim okuva e Lagos Nigeria naye oli nayo kiyoma kyokukwa ng'agamba biki namugamba kati subireyo abawala abalala bagenda okujja nga bagamba Frank Antambi ya disappointing tewali kitasoboka mu Uganda eyo bagenda kujja abalala basobola olaba kati tubeera kati abali eri mu side y'ebyobufuzi obeerawo ne bakwata nakutaako emisango Trump tap charges
bakora ku Besigye bwakudde omukazi obo kitegeera ebyakyakuwa buli wobiranga kyakuwa buli woberanga yali muganda teyali buli woberanga oli mu spotlight eno bagamba enkoko enjeru bingi biba bigenda okujja ishalomo banga fedi batukubidde nze naawe n'okeera ku machanga waliwo yakoledde video oli kino tokola kino wakola okitegeera nenga tulina kyomanyiiko kati ne kino it is part of that and kijja kuyita kijja kupasinga nesagala kubeera partner we mwekyo twagala mu amaanyi sagala kubeera partner we mwekyo buli ngenda ku interview bambuze kwebyo ate nange mbimalireko era binoza bugenda banga bugusembyeyo era okubanga okubyogerako nenga just mugamba bugambe kimu leta continue wabanga alaba kyo kimuyisaawo kinamuyisaawo ku career ye eya music oba sikyo nga kisobola okumuwa any kind of satisfaction nakakana agende maaso toga musuwinga kijja passinga tewali because temuli mu claim eryawo nanti gwe tola kati gwe ntambi gwe omusonyi nyaga tuya week ku Valentine omwala wamuyita Mutoni nyaka kyali mukaduku lwe twogere ya webale okitegero tamono nayo mbadde muyinako wano good info nakati zidabire nenda banga nyaga ntambi ne anzo taking step naye nagenda asiba omwala ono amwesibyeko amazeeko emirembe Mutoni yasanze kanso mu Kasambidde hotel emu Kampala Mukasambidde nga alina mukyala we baze ku having some good time omwala nagenda n'abalumba ku dayina yawe badde bali mukulibanga balinda binda mu film ye namuyira muntu n'abalumba natandika okubanga yekalakasa ng'akira iminga nti musajja gwe twali tulina ekintu wakati waffe naawe era in fact nkubanja $3,000 nga yali aseerani mu Mpanya 13 wazinsubiza nti ogenda kunkolako tewankolako. Mukasambidde ebisige ne byambuka bya. Ebisige yakoze bitya? Macha gamba raising eyebrows. Kati ona actually practically ebisige ne byambuka. Sibya bikwana webi. Ne byetano. Mu 13 yamusubiza n'omulimu. Mukasambidde ne bamuswazaawo kwe kugira maaso ga mukazi we. Security ne bera alerted nejja. Nekwata omuwala n'ampera ku police station. Mutoni akola mu town. Kati tetumanyi busuubuzi bwabo kubeera nga tuko okubanja 13,000. Naye of course era tuli bantu bakulu. Era waba claiming 13,000 nti walina okumpesa n'okumazambiro. Kitegeeza maybe. So Mukasambidde yali yayiba bbanja. Yali ebyalubaluba. Biduka. That is according to Mutoni. But Mukasambidde ye abyewakana. Tamumanyi, tamulabangako. Era nampa ku police. Tamulabanko. Choka ntambinga omwate yabanja gwe. Tajja tuve mu kwekaza. Namutwala ku police, namuwa bail namuga akomewo nga 2 mu February yeddi. That's next week. Command. Waddayo. Ajampe interview yo mwala. Bamwadde bond. Ajampe interview. Mukasambidde simwangu. Naye abasajja sibangu ojjako ndoza ntambiye omwangu ali. Muli mudato erimu ne Mukasambidde. Nawo lwapa kutagadde twala mateeka but you're the same scandals. But wairiza nnyo. Baba. Nzale Mukasambidde wairiza. Nga mulidde ebyalubaluba. Ndidda. Yalubaluba. Kati omwana bamutadde bamwadde bondi. Bamwadde bamuga akomewo nga 2 mu 4. Naye 13,000 bali zimuwadde. Waba bagenda biso tolinga outside mateeka. Kakati Mukasambidde era gyakoma okudraginga ensonga eyo mu maaso kugenda. Ewanvuwa. Yakoma yokola ki okuswala. Waliwo omuntu omulala ojjukira omusango ogwali kusenga bagenda kunsiba. Ogwa story UK ya aji. Watiira. Chutu satya. Nze nali nesiga council wange ne tugenda mu negotiations. Council nakubira omusajja yali agenda okunsiba. Yali sekunsiba. Yali agala tugende tubatolinge mu mateeka mu because osobola ogenda ne kusingirayo. Era twali tuwidinga ogenda mu court. Kubanga one nti nze omuntu yali ampadde source, yali ampadde amawuli. Eno mulimu gwe tulimu gw'amawuli tulina protecting okutabulira. You have to protect the source. Because oli yatukisanga ayagala kimu. Ani yabikuwadde. Naye nga mu mateeka singa oba okola omulimu gw'amawulire n'owaayo source. Kiba kibi. Kitegeeza oletedde obuzibu oli akuwadde. Ekyokubiri teri muntu agenda kuddamu kwesiga kuwa mawulire ate kuwa source. Kati ekyo council nalukola kibuulira omusajja. Omusajja sebo yali
nga are you willing okuteeka in fact nga bazina okuziteeka bali bankwatidde okusutira bijjukira bagenda okukwata nna mukasa wange esimyonga eri mukko namwe badduka paka mu Western Uganda ne Moze ne badduka bajja okubakwata ne badako kamera namukasa kuba ali munoonya kati lindako kati nze bajja okunkwala ku Switzerland yamaze okugira okumpima apima nalina essimu 2 nigibaankwatirako ebatenga bali mu kumpima apima omulongooti nenjika sukeeri negenda mu area gundi endala nensigaza akatono ngamaze kisiba mukavira bwe tenga najja after 2 days ninga bali bannona tugenda mu negotiation omusajja yamugamba singa owulira nga kyoyagala nti tugende mu court mu civil court tabe muguleko defamation bibi ne bigenda okuhappeninga one ensonga lwaki oli mukuba nti no yaya ne sawa zino because ekitiibwa kyo image yogamba bali mu jitta naye je mukoma okuzuzumba naye mu mateeka bingi ebigenda okubeera revealed bajja kwa gefanya mu court n'abadde tamanyi agenda kusigala amanya ntambize public figure bagenda kumugoberera bangi ku musango guno erinnya ligenda kusigala bagenda kuliteeka ebitoomi. Are you willing to go that way? Nga tunaga let's proceed. Kati buli muntu yenna ng'olina erinnya olabira emitwe ya defamation mu Uganda wano cases za defamation abaziwangudde tebawera 10 in the last 20 years. Tebawera 10. Binyombo onyonyonyera erinnya. Tebawera 10. Daily monitors yakaluzinga emisango ng'esatu, ready paper ng'ena, ba individuals abalanga babiri basatu. Teshi mugenda mu court yawo ne bakulekayo. Sisawo si byamanyo wenu. Waliwo abamu abagenda okuwawabira omuntu. Ola defamation yenu. Kibeera ku linnya lyo. Ogamba muno Shalom bagino ne erinnya. In the rightful thinking members of the society. Ne tugenda amanyi tubimba mu yofuna baloya abagezi. Lawyer nalitayo ko ku video Shalom ngoina erinnya omokola ode erinnya mu rightful thinking members obo oli mukulyessa nzeke nyinyi kati nze seba kyamanche ngenda jongera ko kulissa wali yessiza wali lyakadda wansi bona omuntu nga wali owe muddeko publicly ngo owe mulomo tugenda mu court tosobola genda no winning amusangwa defamation atono omukyala akanga abantu mujja kusiba guliwa uga defamation guliwa ye kyakola ayinza okubeera nti asobola okukozesa abakozesa police ne bakukwata mawo nafuna ki nafuna mawulire naku bbiri. In fact nga omanyi system ya Uganda so nogenda ku remand ne bakutwalayo nenze ngamba nga mugenzo okuwoza buli muri rightful way nga muri ku kitawuluzi takujjako winyi obeera ngo oyina abaloya abaki abalungi obeera oyina ababuyabuya bayinza okuwangulirayo ne oba oyina abalungi nga council na lokola nzi abadde council wange for the period yembadde mawulire nga ya kampoliza ku misango 3 teri gwali gwansinze ko wadde n'ogumu okitegeera kati odda kunna mukasa muganda sister waffe ne ku story bambiji yabadalisi anjo ekomali muyita nnyo yaka tumulaba limuyita naye Shalom mulimu guno gutukola guli very challenging ogwa mawulire nti ofuna source omuntu nakubira simu Shalom walo wanji gaga na mawulire okitegeera ngate source yo gikiririzamu for example you credible source ogikiririzamu otya nti omuntu akubidde nga ali nabo mu nyumba yemu nakubira Eliadala by 75 to 90% ogenda kumwesiga kuba ali nabo. Ayise mu third party. It is 99.9. Oh, oyino mwesiga. Togenda kuddamu verifying abantu walala because omuntu ayinza ogamba lwaki to verifying katengo oli abeera nabo. Kati kyabadde ku Namukasa. Namukasa omuntu yamukubidde essimu ku story ya Jose Chameleone. Yabadde mu kampu yaabwe. Mwenyini mwali. Jebyo kwanza Namukasa namukubidde essimu. Ne twogera nambuulira. Nange kenyini ntambi ne nkube essimu mu kampu yennyini. Ne bagamba aze bataba ngambye story ndala ate bakuwadde eriwa kati story je bangambye yeyedde y'obulwadde kamera yakomyewo bulwadde bya ddala nze je bangambye so mulwadde yes mulwadde nze bya ddala ebitali bya kwekoza akasajja akalwadde tulina kasabira ne bagambye ko wali okajaga tage bya ddala ali emberenge ngali ku batati blowati ya ddala ya broccoli those are just semantics so inda zigenda mugo bagenda okulongoosa cooperatinga twenda kulya for 12 hours nze siri science expert kumanya oba toina ku checho kulongoza kitufu bagenda okulongosa 12 to final no banga toliya kati simanyi njoba ku bulwadde bonna Pobya bisobola kubanga byawukana ebintu bisana good science expert na tunyonyola because ebintu bibeera complicated ebyobulamu fete tuli bakugu era sola wa opinion yangu kintu kyesina ku gundi naye nga gwe tufu kyoyina Chameleone mulwadde nze eyampadde information nga naye ali mu camp yangambye because namugaye kati Uganda tuli ku katu tulina sources tulina mawulire abiri agatambula komera n'ebyobulwadde kiriwo ekituufu nze nampa ekyobulwadde nambuulira buli kimu nangamba Chameleone oyo mulaba
ya missing examination yalina okugendako okukola ki okumukebera then bamusettingire date yaki yokumulongoosa nga Chameleone demu skipping sagendayo nibamulimisa lindako washa tu China bibakolako na Chameleone nga omanyi character ye tomanyi muno namba mu Uganda bali bazungu tebakumanyi okitegeera but ye ego ye mugamba nti buli makola ki amanyi kati mirundi ng'ebiri esatu na skipping biki ndowooza embeera nitandika okugira nga yitamanyi obudde buggwayo kati omusajja atuuse ewaka mu ddiiro n'awulira bubi n'afuna attack eyaze yadde immediate kwe kugirawo ba Juliet ne bakuba ki 911 ne ambulance nejja ne fire gundi nejja bamutwala ne video endala anti mu bazungu wonyigira 911 ambulance bagamba ejja olumu neki because tomanya ne fire brigade yes anti emergency sobola kujanga maybe ya muliro nacho bagamba 911 what's your emergency kati bo ebera precaution bocha era buzo omuntu ene nabera mu nsize eyo tebiringa ebyafu eri mu bazungu olaga yangambye nti okuba 911 nova kunga maybe tobanyonyodde bone bakubira emirundi nga 2-3 wana mu Uganda okikuba emirundi nga 5 nga tabakwata bali akwata bakwata bagamba tusindikiriza amafu akutte nga tamanya Luganda bali abazungu kati the constant here is nti omusajja mukimu lwadi tali mukomera naye kati nidina mukaso omusaasira nti yamwadda information ye yamugambye kyakukomera nti no yakanga nga ali mu camp eyo kati waliwo omuntu ali mu kutabula kati atabula eno bojjo kuba ndowooza balina buzibu ku Juliet we don't know oba kitegeera kyekyo nenga kasajja yambi kaki kalwadde tulina okukasabira ebyaddala ali mu critical situation lwakuba Chameleone mugumu ng'omuntu fighter nnyo fighter naye nga tekijjawo kyabulwadde nti ali bubi naye katwesige gyali mu bazungu maybe because bamureferring nti they will do something much better twesige Katonda naye nga my point was namukasa tumutaddeko amaanyi bagala yitonde waliwo ne Chameleone yasabyeko apology anti abantu ne boogera ffe bafani tugamba namukasa olina okwetondera mirikwezi okwetonda kwali baddaawo naye si kyekikulu nze munze ndowooza si kyekikulu just ku understandinga mulimu gwe tukola challenges tusanga ogenda kwetonda emirundi emikolo nakolowooza occupational hazards okitegeera ye kasita yagambye nti sosa agirina ate ne mba mugenze mu mateeka kyekiri kye nibadde nkugamba ye asobola okubeera n'afunvubira n'agamba nze sosi yange yaŋŋambye ekyo yaŋŋambye ali mu kkomera n'essimu yiino ne balagako logo nga yafunye essimu then ye waddembe obutaliviiringa source ogiprotectinga era asobola okugoyinga nakyo ebyaddala gwe defamation oza bamalaga biwawaabira wano ne mu nsi ziri gw'amaanyi kituufu naye oguprovinga n'oguwangula mulimu technicalities impitirivu nnyo kati wano ewa Mutoni ne mukasambidde ogamba bagenda kweyongera bayinza okukola settling outside bayina settling out of court because ekyeyongera maaso eri mbidde yaswala omwana ajja kuleeta obujulizi reputation yambidde ona le bamweza ona le bofine ministry room webale nnyo olengera oswala muganda wange sajja akoma mu iyala yes kakati awo just asasule mbidde abadde nnyo musikandoozo okutasasula sikuba nili sofa set story nze yajukola mu 2023 nali kushoya gali bamuyita Pal 1 extra oba yaddawo yali akwatanga ichuli tezimu ku stories za making nga na hatandika kuba ya hitting eyo ku X ku Twitter najja nga babyogera ndisasula muri bulala era yasasulako loze bitundu nga ku 10 na balance mwe bamuwa so mbidde simu zasuzinga omuntu mukereyemu alwawo muganiriza bimukwatamu sente zaagala azibala bwati bimukwatamu mukasambidde musajja afa w'ekisiga namusanga ku papaaza naye awunya bulungi sanke nakaakukocha talabika myaka gi but how old is that guy? He's around 54 naye anyirira 55 akulanga bebe kulu bebe makulu so gwamagazi g'omuwadde nga gwe dajaganaati but tulingeda matter outside asasule tedya kusatu asasule sasule omwana 13 kibanga kitofu ali byalubaluba yabidya simanyi kyogamba lwatu mata yagamba mbugwe bo bakeredde jo mawulire nga simalungi mu Uganda ne wa friends of Suna Ben mukyala Kayondo mama Suna Ben mukama yamuyise kitalo nnyo mawulire abadde mulwadde bazadde bafika tinzi nkyayina maama wange
naye waliwo emyaka wegituuka nga buli saawa mukubira essimu lumbala embiriizi manyi babeera bagumu ndi mugonvugonvu yabba bulungi pressure magumba bingi ebibeera ku myaka egyo gy'abazadde baga kadde asomba kakati obulamu bwabwe tebubeera nga bwaffe abakyali abavubuka just nti nabo era nga babeera bagumu naye babeera balwadde baba bakosefu saawa zonna n'atereeramu n'agira kimbe nekimulumba ataaka nejja kweraliikirira pressure bibyo ebirumba bazadde baffe bambi sibebo unless otherwise nesibebo nti olumba lugenda mulumira wiike mu 2-3 nnyo ojjanja biki naye asobola okubeera nga ali mulungi ku makya n'emisana ekiro yego n'amuyitamu oba pressure nezimukuba ez'ekintu kyeyaliikirira na biki byonna so amawulire genfunyeeko nti Sona Ben olumala okukola interview gye yakoze ne Kasuku ba recordings yesterday ku Switzerland yawo nga ino ojjukira alina okukola ku bukedde sawa singa 10 bwe watyo kati yagenza okuva eno ekyanjo ogenda eri ng'ali ku simu ne mukadde we nga boogera nawe imagine nga boogera ng'ate muzaayi we simu lwadde nga boogera bulungi this normal conversation ya buli kyo musajja mutabani nagala n'akola kinaakola kati ate amawulire gazeleyite eri mu kiro ate munnange ali bubi alwadde amangu waliwo atake mukubye bwe tategerekesa ndowooza mukama n'asalawo kyeyasazeewo bwatyo maama natuva ku maaso kibi kitalo nnyo nnyini ddala suuna mukwano gwaffe ali part of us boys dormitory musajja his character yemu ku ezo is those people you want to be associate with around with you can never be a dull moment definitely with Sona Ben very embozi jovial anyembo ze masakezi ezinyuma okufa and knowledge gyalina ku bintu ebimu Suuna oyo nga amutuuzizza obulungi ku music Suuna oyo omulabanga bwatyo naye singa omutuuza bulungi ku nsonga ng'ezekisaawe kye kyalimu ekyo kya entertainment asobola okukuwa emboozi n'ogamba waawo ebyo kadongo kamu ebyo bakasozi baani bebakuliramu bwatyo so babi kibi nnyo kuba abadde amu referencingako nnyo abadde akolerera maama kimu bibiri kizibu nnyo okumalako emboozi esaawa nga ta references ko Maama Kayondo ujukanye wetu ali fenna bali n'amukubira ne bejeregamu that is how friend Chala Kayondo onsumbwa onkula neziro kanzikuwe okitegira nda maama side no waseka n'ekitabane kyange go ine fujjo bwatyo bwabadde ayagala maama we okitegira mukama namujjambula mbwense kyennaku musajja watabadde ateeseteesa omukolo gwa ku lw'omukaaga luno twe tugamba ku makutano tubadde tugenda okugenda kakati bino bizzeewo kuzika tugambye bakwaluna tuziika nkya saa 10 ekikwata simanyi oba nzizi bakimpeerezaawo bambi kibi tuziika nkya saa 10 tubibalabalamu show otaddemu ssente mpitirivu nnyo abantu beesunze kulanga nga omanyi show ze Kampala wano basponsa baki naye nga ate gwe togenda kuwa mu white sogenda mu white omwiki omusajja atunde ngweza white musajja oyo mwiti so mbeera eyo musasiddeko nnyo era yembeera tutuusa okusaasira kwaffe bambi era yembeera ya gundi gye yali mu gravity because gravity naye maama afa ng'ayina show enkya saidi zeeyo gye baali okitegeera maama n'amugjawo ng'ate ne maama nayera ku gravity bwe bwali obulamu maama ffenna abaana abalenzi abasinga kuba maama lwaki omulenzi wakula ayagala nnyo maama we abaana nabo baagala nnyo bataata omuwala abaagala nnyo tatakula ndooza kiri mu science omwo mu Katonda engeri gyatondatondamu awo ebityo ebiri opposite kati nze nange bakazi banisezi bange bensinga okwagala abaana babaganda bange babawala mbagala nnyo ekitegeera simanyi mukama ngeri gye yakikolamu abaana ab'obulenzi bagala nnyo bamaama kati nawe imagine Suuna kyali mukubanga ayita musajja wattu tumusaasirako nnyo Suuna Ben mukama akugumye mpola mpola tuba tuli awo tuyatumanye nti olukomye mwaka guwedde aba Max yagambye tabanko wasti father wasti tata mu nsi eno nga taata we Mary Kwezi ngamba ntambi
mwabogera mweba analyst ensonga soko ogigayegayinga bwe yagiwandiise otemetemera omuntu Abamakasinga yabadde mukambwe bade njala kujjayo ya mama gyawandiise mama naye aluyingiddemu Daniela mama yingidde mu lutalo Abamakasa banga kundi yagijjeyo gundi na bagipa screenshot Abamakasi yono Abamakasi mayanje eno nkadde kangende mu latest mwanya video y'abantu abenjawulo omwabadde achata akaka ya video Patrick Salvador Ediringi nensanyuka ya video Ediringi no Salvador nsanyuse yamugambye eki abanna alesibitese wano bisoma njagala otwebe yakubye fe tujja kugenda tutwakala otwe Abamakasi bayano kudaga mwe temujja kuntegerera kama Katonda omwana atwaliwa Abamakasi gundi yeye I have one of the worst fathers in the history of the world kakati kama Katonda tabanga banne bawanuddeyo omwana tu nobody was there when my dad spit over my face yamuwandulira amalusu or hung me over a balcony yamukwata bwati namtansi ku balcony and threatened to kill me namutisa okumutta or beat his wife day in day out yakubanga mama we bamukyala we Daniela bulukanaku tewali yaliyo wano watugamba nobody was there to advise his coward ass teri yaliyo muwabula I don't want nobody advising me saagala muntu ampabula I held so much shit in my heart for too long bingi bye nagumira mu mutima gwange kubanga ddene F hypocrisy and F everyone's opinion mugire obulyake n'endowooza zammwe Ima express myself however the F I want to ngenda kweyo kujja nakijagala n'ekyo F word yes kakati mama we namugamba wano mana gwe mama nagamba what mama Daniela yes dear son mutabani wange mama is proud of you mama akwenyumirizamu for overcoming your fears okuwangula okutyakwo shame and guilt okuswala n'omusango tukusinze mama is proud of you for coming face to face with your deepest wounds and pain mama amusanyufu okuvayo no facinga deepest what ebiwundu byo n'obulumi dear son mutabani I want you to know that you are brave and courageous for breaking free njagala banye nti oli w'amaanyi nnyo anantameggwa olw'okumenya okuwangulwa okutiisibwa abusers and society's condition us to accept silence abatukozesa abatulugunya n'ebitundu tuwangala bitukaka okusirikira okutulugunyizibwa claiming it's a noble character munnaye ekyo kya bulijjo they don't like when you are outspoken tebaagala ng'oyovayo n'olinamwatulira and will label you all types of titles for your courage bajja kutuma kyonna kye baagala olw'obuvumu bwo those are not your people abo si bantu bo they are either ignorant baba tebamanyi or abusers themselves oba nabo nga bayisa abantu obubi you didn't deserve the things you went through watosaanira ebintu bye wayitamu we failed you as your protectors twalemererwa ffe abalina okukukuuma don't back down towummula tozikiza mundu share your story whichever way you like gaba n'olugendo lwo nga bw'oyagala there are many children and adults who resonate with you waliwo abantu bangi abaana n'abantu abakulu abalina entegeera y'emu naawe don't back down tokkakkanya we are not sweeping it under the carpet anymore biteeka wansi nga tukola bulijjo may your courage help other victims find their voice obuvumu bwo buguyambe abantu abala okukupa eddoboozi your feelings are valid and it's completely okay to be angry oli mutuufu okuba omunyiivu I'll be here to walk with you through it all ngenda bba naawe ntambule naye mu kyonna kyonna it ends with us kikoma ku ffe oye mama mama wange mama mubutuufu tolina duplicate mama ndibeera wontya olwo abanga yayimba yema kagambye njabba naawe kanjukiza ye mama abeerawo paka kusaawe sembayo
bwe bagambira nti abooluganda embeera ebeeralikiriza yakwata akatunda yakwata awe wenyinyala yakuba emiranga nga aba bambi yagenda mama wange mama Daniela tolina duplicate Oh, mama mama. Olivera watya otoli mama yankuza entindawo Diana mama tulikwe yogera bamama bangi mama Daniela mama Frida Serwadda kati mama wange by the way mama wange Namutebi omusumba Namutebi yes ensonga eno Shalom lwaki njagadde nsoke mpa tusomera abantu mama byawandiise bigenda kutuwa analysis entuufu ey'ensonga eno the root cause analysis webale nnyo ekisookera ddala ffenna tulina different backgrounds gwa tulaba naffe abali wamu Shalom embeera gye wakuliramu gye bakuzaamu eyinza okubeera ng'eri very different from yours from gwe omusajja y'omusajja ali mu white semyaka 14 rusira omusajja oyo matatulisanga talina bbanga akola kati kayolakyano atalina ssimu niwanze tisodontajja atulage kungwe mwetajja atulage kungwe tumuleke tunaagula ku botiki ayino gwe mbadde gamba Shalom bakuza mu ngeri emu abine mu ngeri yanjawulo byantambi no okusinziira ku bakiyita owakulya society the setting the norms enzali ewaka ebyo naye kisinga obukulu ndowooza zibeera economic constraints ebyenfuna abakulidde mu nnaku tetukulidde kale mu nnaku eri awo temwali bagaga ne mwali bulungi yes twali bulungi tibazadde baffe they could afford the basics n'okutuweerera nnyo we batyo yes but also mu mbeera muno twali grounded but twali reaching our skies because baatuteekateeka okitegeera nga woba okoze ensobi you'll be accountable bakuba omuggo gwo mazzi accountability yedda twasiimudde yali yakutukuba ebatukubanga nze bankwatako omuna akwata eno n'omulala n'akwata eri maama wange yakankuba omulundi gumu mu bulamu okunyumizaako nagubanyumiza yali 2001 nga was promoted from P3 to P4 nga tubeerawo mu Ndeeba nga mama wange abeera Ntebe Road nga mbeera ne jjajja wange mu Ndeeba jjajja wange nkuze naye nga ndaba kye bayita firimu ekibuye mu bibanda enjogerere nga sibeera baka nga ntaayaaya kwaito makyayita okutaayaaya kyalo okuba misota omwana oyo ataayaaya jjajja wange akaddiye takyasobola nga ndaba firimu nga tugenda netuzanya ntukuba sama mu bukuta nakubako ku sama ensingo neyekyuka neremerayo kakati ku ssomero nga nza omukubasenga effujjo eddalu nenga ate nzasenga obugezi nali wa kusatu ne bampromotinga mu P4 ne sisoma class teachers comment yatekawo that boy is smart and wise but so stubborn saabisoma laba lipooti ngenda okuwumulira mama wange nenjimutwalira alabeko jjajja wange mu kuntwalayo namundoza beekuba obwama omwana oyo alemye kisijja musobola nze nkaddiye mama wange namuwa lipooti nagisoma tiyapa comment nejo nasirika nze ndi eno newaana nakoze bulungi biki kati ekiwumulo kiba kiwedde olumula nga luweddeko nga nina okukomawo mu Ndeeba mama nga omanyi twakomangawo oba Friday nga mwina okuddayo okusomero ku Mmandi omukyalo oyo yanoga ow'embuya namulisaako omutaka nampita bulungi nanteeka amagulu mu mutwe mama nga kyalina amaanyi gamuggwa awo kaba kaweddemu nankwata nanzijamu empale nampisaako omutaka w'embuya pembooko nashepinga 2 years later nantwala mu Kisulo nga ndeegaanye nantwala mu Kisulo St. Matia Grammar Wirwizi abalaba tojja kusoma wetyo nashepinga nenfuka omuntu netaba kunkuba wali ogenze nali ngenze nikisikia kasali somina second basibanga mba heavy chew bajingo nga tuzanya annanga ebisera ya operation Wembley Kayanja okujja okukwata abali basula ebisente n'abaferefere mu Ndeeba ekuleerwe nga bakuba amasasi nga tulaba nenga nze omugwe bali batuma amatatu nze at 9-10 years kati imagine bakusigala mu setup
Tenga nokufa wafa. Simanyi kyennandibadde. Simanyi. Imagine Uganda without Ntambi. Simanyi. Kyembadde kugamba nti abazadde baffe that was the way they could kututeekateeka tubeera abantu ab'obuvunaanyizibwa abaatukuba. N'atuwetanga oyo tajja lya mmere paka ng'ayozezza ebityo. Kati n'osanga families endala ez'abannaffe abayinamuko ebyaddala batuganyanga kulaba program gy'oyagala. Ebyo. If you do not shower into control database. Webityo. Naye nga abo abalina kasente ababazadde tebalaga nnyo baana baabwe mbeera eno yaffe ffe bakujjukizanga ennaku. Sente nvazeewola mu bbanka. Bemmera amalala. Biki. Tonsaasidde mama alina okubuligamu nga 10. Kati bakuwadde suspension. Negenda mu mutwe. Naye kati abaana b'abagagga abo abba. Tata wagenda kumugamba ki ekirawe kiyinza okumutiisatiisa ekiri awo ba maama. Oba kitegeera kati society ebeera bringing abantu ba mirundi mingi. Then ne mwesanga ene mu nsi. Nga ffenna ate kati ensi tutadde. Naye nga background zanjawulo. Kati endowooza y'omwana w'omugagga ye yagaanibwanga okugenda okulaba TV because akoze omusango nange yakubwanga. Namuggalya mu kisenge. Tubabanjawulo. Gwe bakubanga ne kiggwa. Naye ng'oyizze. Naye nga bamujjako PlayStation. You not play today. I'm not going to take you to Paris this time. Kyekibonerezo owulira. You not eat KFC. You're going to eat meat today, not KFC. Naye kati fenge ow'embuya akola ki? Ayitawo. Kati kigamba nti lwaki mbadde ntandikira eyo nti tuleeteddwa differently. Kyova olaba nti ensonga eno wejja eya Abba Marcus ng'addamu taata we nga amuwa byamuwadde. Bantu bangi abazze okujajinga Abba. Abamu in fact mu kifo ky'okumuwabula ne bamuvuma. Bavuma muvuma. Waliwo omukazi gwe nalabye ng'avuma omwana. Nengamba niyo butabeera na magezi. Yamugeka ekinyo gakuvuma mu luzungu sirumanyi naye byange obiwulira. Because you are a parent. Oli muzadde. Omwana wuno muto yes. Kati golowooza okumuvuma n'omuvuma yamuwe mudde. Kezima tata wakyagira kyagala. Golowooza taata we eyamuzaala ye ali happy naawe. Guli musaayi. And blood is thicker than water. Abba ne Chameleone. Teri muntu asobola kwagala Chameleone kusinga baana be. Ekyo kyo nkikubuulira. Same DNA. Teri muntu asobola kwagala Abba kusinga taata we oba maama we. Kati wobeera ng'ojja okuwa endowooza yo. Wa ndowoozo advising tovuma omukwabo. Tovoola omukwabo. Ntambi nga nzija mu kamera nga nvuma Chameleone because defending Abba kyabusiru. Ntambi nga nvuma Abba because indifferent Chameleone no kyabusiru. Baliba what's the best approach? The best approach is to understand world yabano gye balivinga eri different from ours. Bana abantu abazze okuwa endowooza zaabwe ne bagamba Abba ebyo nawe ogenda kuzaala nawe ogenda kukola ki tata otomugira be bano bantambi abakulira mu setup oyo mwana CNC ali mu world ndala. World Abba gyalimu ye world ey'aba liberals. Amasomero gyasomedde awo simanyi Galaxy simanyi Taibezo we batya abana we batyo gyasanga abana babagagga bannaabwe ebirowoozo byabwe birala nnyo okitegeera bo babasomesa liberalism nti olina okwogera. Speak up for yourself. N'oba wa myaka 4-5 speak up. Laba wakwate ku wali nagenda mu America bakasodian of liberalism. Olaba gundi yatunyumiza omugenzi Chuli nti yatta omusota e Sweden. Ngamanya atasiza yagenda okulaba akabangaliyezi osso omusota eddembe lyago ligujjeeko eri okufa naye mu Uganda agulabe kube ku mutwe kyengezako okubagamba tuli living into different worlds. Kakati Chameleone omwana we ekyokumugambako najja publicly kufa abali conservative kituluma. Nange kyannumye sijja kulimba mwenga bakulya mu ATS ba conservatives ba millennials njambi tewali ngera yene mjasola kudda mama wange oba tata wange kisoboka at any time because setup yange yali yetu natendekebwa ekyo bana kuzibwa ekyo natekebwa bwentyo. Naye omwana wo Shalom Jaden asobola okweza emyaka 5 Shalom bino emirimu biki bikyoddangayo kiro nosanga omwana mu ddiiro agamba tate enough is enough, we have to stop. Nga Jaden yachoge. Yes. Jaden nyonyo wange buyinza. Ona yamba buyinza. Ona gwagulya laptop ku myezi 7. Ana laptop ye ebyo kyagikola. Ebyo omuguli ayina smart 13 Pro Max. Ana 13 Pro Max. Myezi 6. Oyo mulinde. Jaden nkulabula.
nze ndi musajja ali conservative nkugambe tolina kyogenda mukola wadde n'ekyo ntambi nze nkubuulira ntambi kanze ngenda okufugira omwana wange ngenda mukwasa ddiini mpozi kati omwana kasita omusamu ekyeddiini ekyo oba omumazi yes Allah ndo takyagala nomukala kimunyiiza omwana yenna omukuza okwewala byonna egenda mu maaso omwana mukulize mu ddiini oba mu nnono ekyo oba omazi naye oba tobigizeemu because naffe abazadde ba eno Shalom gwe akuba oyogerera wano linako omwana watandika okusoma omwana ajje bakanga tisha yankubye emiggo ogenda givuga ogende ku ssomero okuba ekyo omwana wange nange sikikkiriza ate kugamba tokuba mwana wange batukubanga emiggo ewaka ne mu kibira nga n'omusomesa agamba gwe maama we yakumpa nze bankubanga ku ssomero nga tikyaffe wagamba gwe maama we yakumpa webali nnyo Suna Beni mu mboozi zabadanywa ku mama we yagenda ku ssomero eyo nga Suna Beni yawandiika ebbaluwa ya love mama namukubira emigga kwa assembly ebikitegedde kati bana abazadde baawukana kino gwokubira omwana jukira twagambanga wali nti it takes a whole village to raise a child kati bya kekayimba kanantume jukira omusajja oli alina olugambo yandopanga kati sawa zino neighbor okukubira bukuzi ku mwana lutalo nosonko omuso winda bwebityo nenga luli nze mama ngete yankuba yankuba mulundi gumu naye kyalo kyankuba zinayine eddalo itagambika kakalona mugulu mukunda bawa nonga nterebe nga bakuba chairman yakuba ogundi simata kojja dduuka njukira omuntu yankuba entinda omusajja yayine dduuka awo zibagenda bange bankuba nava kanga sambadde saati bankuba yampanga dale waka era Shalom ndoza fe era yafe fa millennials twali bagumu ne mu bulamu kungeje batukubamu shaped you ne mu bulamu kungeje batukubamu singa bano okufatwa afa ne bano okuwa omwana omuggo gumu nagendera ku kanyera tishenyaganyo gamba zinabe omwana twasana ne yetuga mu vacancy nya 6 nenga afa kumbaje twakuliramu kikyotala bantambi ekikwetuza kitufu twakubira mu bugu wane mu Uganda fana akulidde ano ene nga kyekikwetuza ki ekikweta kyotalabanga kigamba kati wachimbadde abantu bafa batuuliriza n'abatulaba mbonde all those backgrounds tambe kyonyonyodde bulungi so fefenna abadi fedinga ka million while attacking aba n'aba attacking aba while fedi tukola nsobi nnyo what approach entufu ntambi tutunulire da raising up yes enkuza aba yakula atya ye kamili ya mukuza atya mama wagambide mu line eyo nti we failed you as your protectors twalemererwa bada banja balinga aba tola mbadde nzimbadde nkuwa live example gwe kumana ogenda okukirabira tola mono wefuula nti no oli conservative omwana ajja kugamba ekintu Shalom onkubira essimu okiba Jade ngambye ndekerawo okomanga osawa 5 nga naawe omwana omulabye olaba kimuluma omwana agamba out of concern tokyabawa budde tobawa budde omwana talina obeera nnyo ku kirasi webali nnyo kishanga nawe ensonyi zijja kukwata be baana be raising nga basobola okwogera naga dad stop taking alcohol definitely be baana b'abazungu alimenda kuzoya ekyo kwokyogedde nkyagadde njaga Jade nyinkuzo omwana agenda okuspeakinga up webali kati Chameleon omwana gwa raisinze it was a double-edged sword. Chameleon raised the child. So, Chameleon ebiri. Raised the child aberenga asobola okuvayo kweyogerera, standing up kibe kigenda obubi, but unfortunately kusaza kizizo kuye but kyeyakola kyeyakola kyali kituufu because teri muzadde atayagala mwana we omanyi nze nga sagala mwana yaberenga ali ddalu yekomoma bambulingana asibika akababukabi asibyagala njagala ngambye so ngomwana akubye omwana engumi adamu bulinga amukube naye bamukube ajje mujene muga wakoze ekiyankwe nange ne mukuba ekyecho tugendera naye omwana bamukuba ne bamuchunya tayogera ogenda kola poor performance mu kibiina yali mwana njagala nagenda ku ssomero alina kifuka kyatya kirulira mu nnyana kimukisa obo kitegeera so the point here is fe abalaba ensonga eno opinions zaffe tulina okuzirireetinga okumanya bana ababi the root cause analysis the best today ku drawing board wafa batugamba nga mu nkuza yaffe omukulu tasobya bano aba mukubasomesa babagamba said omukulu asobya said who mukulu tasobya said who kati tulina okukyembula esinga ffe kati abazadde kati abaliwo tuli opposite direction we have to understand it kinzo tuluma kiruma
omwana akusanyisa amannyo understand it ndi eno ye waludi yaabwe nabo nakati ntambya kanti madi myself nga ngamba mama wange tonsulwalirako tosobola nekati owuwo olwoba otambula aganaga bwota asobola okukikugamba neweewuunya n'ensi. Don't be stupid. Yes. Those things you do, I don't like it. Naddala ng'oli guilty wabeerawo n'omuntu ng'oli innocent naye twogera nti Shalom tubeera waka tunywa tutamiira okuba maama Jaden abiraba nkuba omukazi omwana abiraba kati omwana we waraisinga n'ayimirira omulundi 13 enough is enough mu Shalom mulaba mulala you're not going to beat my mother anymore nakuyimiramu nakuyimiramu nakyaku bali bapangise wafa bapangisa omwana akuba taata we nanga you not beat chalimu yamugamba mu Luganda you not beat my mother. Yes. Nakuyimiramu why don't you die ni omwana agata taata right off musajja gwe ngagamba taata we kati abba ye kozi eri enough is enough. Yes, stand here. Yes, stand here, Abba. Enough is enough. I'm having the worst father, and he's justifying why he's the worst father. He's giving reasons. Tutunulire ensonga Abba zaraising, not the kid. Tutugamu ebyo nti Abba muto tatawo muddamu otya. Tuddeko ku byayogera. Bituufu kimu. Tubere ku kyabutuufu, byo bituufu. Yekwedda juggernaut. Weberanga bituufu ono kyabikola lwaki tabirekera awo obedda buligwenda bansonga avuya munvu ye okitegedde ebiberanga bituufu nti Chameleone wakwata omwana wamuwandula maaso wamukola n'omusiba ku balkoni wamuwishinga okufa n'okuba maama we olutatadde ensonga ezo muziraba ennya buli muntu yazze n'ayogera yazikunyeko nti ddala byali bituufu webera bituufu webanga byaliyo. Was it right? It was inhumane. If it si kyabuntu kati you expect Abba aliri bro under carpet Abba aliri bro nga byaliwo nasoka nabikirira because yakyali mu setup yafe yekifirika mukko atya mukko jajja kunyiga ero webito nabisirika abekika ero mu bukuru taata we ali ku mugo gwa ntaana agenda kufa ekigenda okumussa lifestyle ye. Omwana avuddeyo mu December nga gwako jalali gatandika wali n'agamba kendeeza enough is enough banno bawulina babakwetodde ba Shalom bantambi bakuweweta buwewe simbu yes man bantambi babinyo ba Shalom abakuliranyi bagobeeko abakwalwejirebo begobeeko bantambi babi badagi nice ba Shalom babi kati ngokuba omwana oyo nti omwana oyo bannaye teyali gametata ye bwati omwana ali kubulamu bwatata obugendo Abaganda bagamba ne gwozadde akubira engoma n'obiibya nze Abba nyinza okuba sikkiriziganya na approach ye olwa engeri nze gye nakuzibwamu TCM but I understand you understand his point. Yes. His pain. I understand his pain. I understand the kind of child you are dealing with. It is not the 90s child. Mwana wa 2000. Yes. Generation Z. Hey, bichali Kenya bameloni zinga baganya okuvaayo ba ex beba Z beba vayo ne bekalakasa kale chimala you understand so tubeere nnyo ku Abba byale tube ku point we tunadda mu kuvuma Abba mwana mutolo akyayogera mu kumudismissinga kikyamu kiba kikyamu wali abaana abalala ate abakyakitamu abalinga Abba bali nnyo nagambye abantu tino muli wano yani ngambo oyo yavumye Abba nemugamba gugate Chameleone atagenda kukyawa nnyo oyo omukazi yavumye Abba agenda goloza kyamuvumye yamuwe mudde simami bigembe Chameleone agenda kukyawa omukazi oyo olw'ensonga ye Chameleone ebyaddala Chameleone singa oba omuzizza wali asobola okubeera nga awulira obulumi nga ffena tubuwulira because buli muntu millennial nga ffe oba generation eri yamuwulira mufa tuwulira tufa tugwa conservatives nange nfa I understand ne Chameleone asobola okubeera nga afa naye nga ate muli he's very proud of the boy. He can speak up for himself. Yes. Today man fudde mbulambu ensi God forbid Chameleone. Omwana wange ajja kuyimuka asikale ku kituufu. Asobola okubeerawo ku lwa maama we ku lwa baganda be ku lwa ye nga ye. That's the most important thing. Nze mbabuulira Katonda mu ggulu. Muyinza okulooza Chameleone biki naye nga ate ye muli afa essanyu. Yes, he's very proud. Raising omwana so speaking up against injustice. Webale nnyo nga ye ali very proud of the boy.
feba conservatives nawe olizaala nawe oli understanding nange oli kibi nange birintukako abo nna bagamba aba alizaala nebe mutuke kali alizaala eriba time ye naye nga teri kigenda kutusizamu fenna amanya tuswale n'ebigambo tukalire ku matama nga Chameleone out of desperation ya aba byayogedde bina Chameleone nga reforming and he's doing nga so becoming a better fan namula bali mu kufumba machi yumanyo bakati afawuli yesa nyakulanga oli mu kufumba namula nga afumba ekyennyanja okitegedde kati abazungu bagambira nti the end justifies the means. If the end is for Chameleone to sober up agenda kubeera to savings effe nga bamwagala mu music tugenda kuba ne legend wa up to 70 80 nga watu mu celebratinga myaka 7 atuje ku sereno oberi bawo tujje twabe Chameleone ku myaka 7 wekiberanga means za Abba zibadde despite era ngambi naye nga end yazo ya ku making sure nti ba siblings ba Abba abalala bagenda kwenyumiriza mutaata waabwe agenda okubawo obudde regardless nga babagenze bweru weggwanga tabeera wa Juliet zawedde kayika abana bagende Minnesota n'abatwalako n'abalaga omukwano n'abataatira taata kitenda kutaatira ataatira abaana be nga mama bamaamira if it means Abba yeesaddase ku lw'abaganda be bana abalala abana nga bagenda kufuna mu Chameleone as a dad I support Abba onchusizo obwongo. That's why you're called the juggernaut. Abantu adi bazungira mu story yonge baremye. Tuwa tuliawo. Comedy story wokusatu. Alex Mwanje atweetinga. Mukati alabye ensonga lwaki antu bakamba. Bebe kulu ayinepise. Abeta kirabanga ko butanga bako. Butanga ba Alex Mwanje. Abeka hatu bebe kulu anyempise abantu balimba. Baba ira big size. Now nakulwa jjo. Kyamutuseeko. Nati ategedde ensonga lwaki antu bakamba bebe kulu ayinepise. Ekyabaddeyo nabaddeyo comedy nakwabye ngoma igwaganye ba Sami and Sawa Sami and Sawa manya ganema Sami and Shower Sami and Shower kana kampi kekani Sami keka Saifulla nga Saifulla aka kampi oli Shower oli omwanva alinga mu 7 era bakoze set nga bakolera Zwina naseka namulabye nga aseka so nabaddeyo naye Alex Muhanji mukwano gwange naye being nti noze the juggernaut nja kwogera amazima dakononswa nja kwogera amazima ate kyenjagala ku Alex Mukiga they are flank bamanyi Omukiga ye muntu ngagenda kujja nongo mukoze ekintu akuwemule naye baba ina kyakoze no muwemula ne mwesanga awo ne mwebongako ne omuganda abasi wabusongo ne ntondo omuganda tondo batondo wala kati kyemanyi Alex Mukiga bino bengenda okwogera tebigenda kumunyeza kwa nyenda kwogera amazima ekisooka kyabwewusa okuyita Bebe Cool nti nno okuwandiika tweet eyo nti Bebe Cool okitegedde lwaki abantu bamwagala nga gwe same person azenga amukozesa emirundi egiwerako comedy store era nolaba ne reaction mu bantu engeri gye bamwagalamu nawe engeri gy'abadde tradingamu naawe nga tofunangayo mubeera n'emu eyabaddewo yesterday awo kiba kijungulula kyoyogedde mukoze banga wadde Muhanji ne Bebe Cool ebyaddala Bebe Cool nze nga ntambi nyinza okubeera nga nina wesikkiriziganya naye ku ideologies zaffe ezimu amanyi bana abantu bafiire obuzibu politically sikkiriziganya naye bino yaffe ey'emipiira sikkiriziganya naye omusajja wa Arsenal wali wamanyiyo okitegeera ebyobufuzi wa NRM nze ndi weeno ate abantu balowooza mulina obutakkanya mu ideologies eba hatred banayogane bakirowooza era yasoboka va ku musajja wa flash tomwagala oba kitegeera naye nga tebeera hatred kiba personal because kachiringa nze mu politics lwa Dr. Besigye kwesiva osobola okuhavinga criticism eri NUP oba Bobby Wine people ne bagamba ntomwagala oba kitegeera abampera naye ng'ebeera just katwitu wakalaba manya mbiraba anga njagala kuwa butwa mbiraba babinsindikire naye kati nze I understand okitegeera ndi musajja antenna zange zikola bulungi nnyo so mbadde gamba nti I might have different ideologies ne Bebe Cool mu bintu ebimu nekitegeeza nti nno simwagala watu jala bakirungi kyakoze nkisirikire olwokuba nti oyagala ejo nakoze show ya sports ne Tab Peter nga analyzing theory Alpha Sali mugende mugirabe yatinza akaviri mugende mugirabe omwana ne muwa flowers ze
kale mtu atagala bebe kula basobola byogera simanyi kitu tuliko wa neka tumalize omuntu atagala bebe kula so kubelanga cakes zazigula baziwena cakes zazigula boli boys to mtuleba n'omukolo Yes. cake tuzigula ziwena birthdays zembadde nazo last year omukyala oli omwana nange nazigula ziwena cake so ekyo tukijja mu ddire abadde balowooza nti bebe kulu mulinako embeera eriiwo Aisha bebe owulidde Aisha kimanyi Aisha kimanyi ne bebe kulu kinyini kimanyi wetwesanga omulundi gwe twasooka bebe kulu namukolera criticism yali ku Bobby Wine eyo ne twesanga nga abawagizi babamu batamano bawulira obusungu bebe kulu ne tugenda awo twali ku Pier 1 wabweru golo okuba butonyerera ne togere sayo mu nekitundu nakubuulirira ne twetegeera he understood me I understood him tujjamu omukwa friends on principle webali on principle ile bebe kusola musanga one muyitako sisobola era mubuza rasta ogambo ne kibeera kuye oba tanzize mu banzize kati nze wetu wendi ne ku bantu abalala bonna just nti abantu abamu kizibu okuchandastandinga nga ochandastandinga ne balowooza nti ebeera hatred ekyo nga kikiri yalinze bebe cool y'omu ku ba musicians ba Uganda abasinga okubeera professional abayimbi ba Uganda abasinga tebali professional ebitundu nga 9.9 omukubira sinaga nti era akusa ku simu yange Bebe Cool y'omuyimbi mu Uganda ne mu East Africa omu ku basinga okubeera professional mu ngeri gya runningamu ebintu bye that's why sustaining erinnya lye ne brand ye over 30 years over 25 to 30 years Bebe Cool y'okulaba ali organized nasigala ali on top. Being a musician, you have to be professional. You have to have a code of conduct. You have to be intentional. You have to have self-drive, which all Bebe Cool has. Kakati kankubulire. Alex Muhanji akubira Bebe Cool lwakubiri. Ngasho lwakusatu. Ne bali bamutimba dda. Yamutimba lwakubiri. Bebe Cool akuma ku Monday Sunday. Okitegeera. Amutimba lwakubiri. Kuseta siya Muhanji kaguni nkalaba kawo. Kata mukubira kubiri ku macha muganda wange Bebe Cool namugamba muganda wange nga it is too late budde bwabugenda ne because Bebe Cool wa band swa sid because Bebe Cool abadde ayina enkolagana ennungi ne Alex nagamba waya kasajja kankoleki kankakolere tewali buzibu kali nteekaayo oyo omuntu abantu ge batayagala ye gwagamba ne bakkanya sente zino nibakanya ku budde nkuli omuntu ali professional nibakanya ku pay ku terms of payment oyakuza sulocha waliwo okukanya ku sente ne terms of payment kyekiriwa njogena ku bakomeka era balance omumpaddi ntitukirizaganyiriza venue wotuukira nkuwa balance so that's what happened ogenda kuyimba saa meka 5 kitundu ku mukaga era 5 kitundu Bebe Cool yabadde yagubye bumale Bebe Cool ngazene timu ye bana ba jobless billionaire baze ba Sean Style baze ba onomwana afu mtabani wa phone omuto yani Sky Soldier nga omanya aine gali ye kati kwata bu video kola ki mukyala Bebe Cool yenyini ziwena nga zeda sawa 3 nga yatudde okusupport presence ya Zuwene yongera ko kyamanyo comedy store okubera nga alyomu wanje presence ya Zuwena eyongera comedy store Bebe Cool n'atalize just intasindisa omukazi omukyala we ekimiule ekimuli talali Kampala kampu comedy store nange yakazuwena ngogamba nti Bebe Cool era ayina empisa yengi okitegeera kakati obuzibu ne bujja omusajja atuuse is very professional man babale ne wali ku Pier 1 sawa zawe zetta naga tusimbule kano kitundu kitusange wali twabadde ojjamba tusetana 27 na atuuka omuntu yabadde kusajja badde mariachi muri ekyo lwamaze era nga program eddako Bebe Cool malisha nga alina okuyita Bebe Cool atuuse kitegeeza waba atuuse advanced team ye ino okunoonya Muhanji emugambe tajali ku zero balance Muhanji omanyi yabagambye agaye sente sinazifuna teziriiwo ajayimbe wanaba amaliriza wano jukira akolya Closer Dimes bala drinks bichi balancing ajamuwa sente Bebe Cool ebyo bikola bano bayimbi bano kituzza ku kyagambye wali mode of payment yes twakiriziganyiza wentuukira sagala onyumi because when you are promoter oteeka bugwe no beranga lugogo no lembeke eri gwamanyiri byo tetuli ya business partners true nti tugenda gabana profits and losses nze ndi muyimbi nyagala ko services zange za kuyimba
bashoboraga tubeera partners mu nkulinde mala okusolooza ab'ebyokunywa bashalomu abaze ne banywa shisha ne badduka mbu ate tulindeko ku lwokuna Bebe Cool ngo bimugamba. So what Bebe Cool did ono yabulichinze agreement kibakoze agreement esobola kubeera nga yabadde written oba yabadde ya verbal ono na understand because you have been working together for some Bebe Cool chali in fact tachibeera nga nako Bebe Cool twali mu bbala ku Pier 1 promoter najja nga wa Bahrain agencies za Eastern Middle East Asia ezo ezali mu bana Uganda nga ayagala Bebe Cool that was last year ngatabana kufuna mbi twafuna mu Bebe nali ne Bebe ku kidonga tuli mu kunywa Hennessy guy najja promoter ngala kufuna Bebe Cool akube ensi 3 oba yali Bahrain oba nachize ziri awezo Bebe Cool namugamba ajja alina weze emitwalo emeka ebiri $2 olinga ina kasanvu agala mu kubisa ensi 3 Bebe Cool yagana gaina raising paka gumu kitundu nagana nga yali principled mitwalo je meke ebiri alina red card yagirina sibino nti zono ofuna bebakola 10 era shona akola ki najidiklining n'abasindikira enamba z'abantu abala basobola okugira baba wanaziri race nindi ngeza emabega achebona sanyuka ne basanyuka kati nkubulira omuntu ali principled kubulira omuntu alina each and everything actually intentional kakati kibeera kibi nnyo knows what takes to be a star kibeera kibi nnyo muganda waffe Alex mukwano gwaffe nnyo no wandika such a character assassinating statement ku muntu gobadde okolaganya banga omusajja Bebe Cool Alex yafuna ebizibu bino ebya comedy store ngiri lugogo Bebe Cool stood up nayogerera omusajja bami like namuterawo omugongo kubya URA emisolo Bebe Cool oyo abantu gwe batayagala gwagamba ekintu ekirala kale katu let us take it literally the post Bebe Cool tayagalwa muntu kyayagala olowooza kula twagala Bobby Wine nze njagala Bobby Wine ne bali batamwagala abalwa bagala Museveni bali batagala Museveni chale mwaliwa abantu abakwagala batakwagala kati ekyo teri muntu noba kitekinza litwe teri muntu ayagalwa Yesu yali akamala preaching ebigambo ebirungi gospel amukomera ku musalaba omwana wa Katonda olufe ba mwana Adani kafa cheboga yala bis so that isn't a point eriawo integede lwachi Bebe Cool abantu bamwagala yes waliwo batamwagala but waliwo bamwagala that is why he is Bebe Cool standing in myaka 25 kwasatu okufuka kyafuuse right now is a billionaire would he have been a billionaire nga kugamba abantu basema batamwagala abamwagala bibanja atabasobodde okumutuusawo watuuse because of what he is that is Bebe Cool for you so it was it was foolhardy for Alex Muhangi to tweet not to be accountable for what he did not fulfill and rather wanting to put it on Bebe Cool and let it be a lesson to all promoters mulekerawo okuyisaamu abayimbi amaaso omuyimbi oyagala services ze making sure nti omusobola you agree nti omusobola ndi Bebe Cool akusobola kadde 8 omwaddeko 5 obusatu ogenda kumumwa walinga atuuse obumuwe akatuuka bwati nammwe abayimbi mulekerawo okwetwala ebyejjenje kubanga mwe muonoona abayimbi bebonoona nti abayimbi baba taking for a ride and it has become a normality omuyimbi ne bakubira essimu nti tukwagala noga kale kanzije notuka ku stage ocha ina senoga noyimba nabula nekifuuka nnomu have normalized it yes mwe kenyine ine abayimbi mukinomalize kubanga babayisaamu amaso promoters we batyo but thankfully the artists like Bebe Cool are able to standing against such kind of BS bullshit from such promoters and I'm so proud of you Bebe Cool tetuka asuka wano tuwane Frank Antambi buli lwakuna nga atuwa ebyo bimwagala okumanya bana bagenda okulanga nina baganda bafa songs aveni balanga baswang Sunday eno hey yes tuliwa Sunday eno tuli ku Jahaz Pier tunamalayo tunagenda kwa swings ebyajero isabiriye badde nera budde bukyaliwo tuwedde tika 5 ebyajero isabiri bukyaliwo promoter producer of Ferrari neda chika za fatuwe bantu we tamba we jabisa bawe Friday no ya Friday bagambe bali rugogao bali rugogo alien skin live in concert rugogao we bali so kunako olwokubiri twaweebwa invitation ogenda okubeera mu
gye bayise MG Market Intelligence Group era nno nga bali bagenda kuleeta survey bagise Understanding the Media Uganda National Media Survey Report. Dr. Isabirye lecturer wange kale Dr. Joel Isabirye wemba ku campus went mu 2015 omulimu gwe nasoko okukola oguli professional ono yali mukama wange nga tuandika amawulire mu Monday Times nga mpandise movies script za movies tedi azigula abasibula omuntu oba akama graduating oba optimistic oba enthusiastic we no bagala kukola obugulu ekijja automerera bamba wandikide tebaziguze abaziguze tebakusasudde abasakusasudde bulungi ne bintame bya film no byesonyiwa nenga nali manyo kuwandika Joel Isabirye ono nanoonya nampa omulimu. That is the managing editor. Yeah, doctor. Yes. Doctor yafuna later. Nze kyali kujja Isabirye. Nampo omulimu nga ndi columnist mu Monday Times. Nimpandika for 1 year. Then nantwala ku HGTV. Ya Pastor Apostle Deo Semakula. Omugezigezi. Nantwala eyo marketing department. Mutunde ekigi. Tufunde ekigi ne mwakulanganya basturaka. N'omugezi mirundi bakakalamu ba kwezi ane kwezi mugezigezi netulemerera ntujikuba ekigu ekigitivi netuddukayo fenna essanyu olitandikira abe bagyogera so musajja waffe yakoze survey is now a media consultant aina company bagiyita MIG Market Intelligence Group. Last year yavaayo nakola survey ku media wetambula, for example TV singo okulaba programs radio social media bichi webityo yabikola last year nzo mukubavayo nembikubamu ebituli waliwo kuwakanya bali successful nedda omutima gwogwo omubyogo ogwekkogo twagala muntu wa progressing siriwo kuwakanya naye I was told gye nasomera tekina buzibu kubuuza bibuuzo kuwolaba nti olabika balimbyemu wano yalimbyemu kalanta mba balowooza obeera bakira batya to progress enemy of progress so navaayo nembikuba ebimu kuba nalaba nga tebyali bituufu navaayo nafuna sho nga wali omugezigezi nabitereza mu luzungu nga womanyi kalifa abafirika soyogera oluzungu kaso putting up numbers awo ngenda ku example mukatabo ka John Broome tubaita compound ayo kamanyi yali ayogera ku engeri abantu gye approachinga ku situations nga bali pressured how they respond. Yes kalaba kyozzeemu ekyo tulina wo verify nzuba katabo gye kali oba erinnya tuufu kati if I continue njabikiriza byogenda okungamba ntambi mugezi compound eye n'abatulaba akasaga kakoti nza akatabone nenga era ddala mbadde nkuwa example tebiriiyo mbadde ndi mubbi tebiriiyo kati mbagamba mbu nakasoma bannange swadde okitegedde olaba kuba omwerufu ekikuyamba naye sikawulira anako kakati abantu abakola statistics abakola survey abakola zi data analysis and stuff bo bakimanyi bulungi nti obwongo bw'omuntu ogenda mu statistics and what no throwing in figures no one is going to verify era bagenda kugamba oyo bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo bajjabikira it's the gospel truth. Yes waliwo akatabo kati kanako kaddala era kakana kati ngenda kubuusabuusa waliwo adde onkutte anda bakayita cooking up statistics the science and the art kawandikibwa Letitia Smith published 4th October 2018. Yes waliwo wano yadde agamba we namukotingidde tambio kwa research ngicho byokola yagambye data analysis is like the human diet. If you put garbage in you get garbage out. Principle ya computer garbage in garbage out kanako gye kali kati kyemba dingezawo okugamba nti mu bwongo bwaffe ffe Abafirika batayagala kusoma tufugibwa nnyo endowooza zaffe perceptions zaffe ku muntu nga ye yeewaayo n'amanya ebintu ebimu najja nga we mbadde ntalisa okutte compound eye smart John Brown kakati ne bano mu bino oli ajja genda afuna obudde bagende ku computer throwing in numbers according ku agenda ye ku bintu ebyenjawulo nabeera nga atuukiriza
agenda because zino surveys zisinga zonna zibeera funded ndika abafujirizi zibako avujirira because zi influencing market singa statistics zino zifuluma ne zigamba Shalom yasinga amaanyi ku internet olina kuba graph bulunza singa gwasinga nabongeze eno nabusabo bamutema mutegedde nnyo ku TikTok atambula YouTube ekola bulungi ku TV abeerako ku TV ne ku X jali abalungi abeerako so number 1 awo nakuwa bu figures 64% ndo bichi nabutekaawo nakumaliriza naddako wano ntambi naddako bazeeko bonna nakola ntambi yani badda kulembera yete munemeseza yali mu politics webityo ne Shalom tanagaludda ebyo webityo najiragiraawo ya printing Shalom sing mukubeerako number 1 tuba tugenze mu market sawa zino nga ba influencers looking for someone to work with, but they work with you because of the numbers walizalaga numbers bazirazi reflecting kakati mu media wano muri mu TVs oba media stations is struggling ngekiyinzo zisavinga ku market ziruziba clients numbers banange basponsa report yino tukola bulungi muve ko pala passe tukola bulungi nazibawa they are not going to verify where it's the gospel truth they are not going to verify from any because bo ochibatademu osana okubagamba eno sabe tugikolede myaka ena twagende pakwa tugende paida tugende mbale bile munanga bili wano mukana gabicyane are you going to verify what yagende bayagenda oja teka sajja batekinga initiative kakati ebintu twalo media station yemwe eri mu strugglinga naye kibali kisingo gisavinga statistics zino era babade bafandinga nnyo kati tumenye mbiyayogedde TV esingo okulabwa and why you don't agree okay nina chikaza fano nga 5 television stations watched Greater Kampala na imenya NBS twagala overall NBS Greater Kampala Sanyuka TV so Greater Kampala Sanyuka esinga NTV according to him I don't agree ndozo chitekoza ngambo Sanyuka esinga NTV okulabya mu Greater Kampala ngatula bakawungezi ngatula mwasuze mutya ngatula ada beat kata onabateekaawo BBS najiwa mubano bona misspactivity limu ntike BSC NBS Sports musipaka tebagiraba ngabantu ngatula butanye kusipaka buli sawa 3 tebagiraba according nganange ndaba katanyone video kisule ngatula badde ile soup nkubulira nandi nagenda ano ku television personalities current Kanale Mugume wawa NBS Zambali Mbrasio mukaso kubiri wawa NBS kati top positions zine bbiri bana babiri obalaba product sezo obasa ve ade supporting ebo NBS sumululo suna television personalities entertainment dagala subanga NBS UBC one of them MC Katswa NBS Andalian NBS no komawo television personalities sports Andrew Kabura wawa alikuwa NBS Sport yes ono wokusatu Fiona wawa radio stations setujja genda yonnya katobe basi bula lya kiri mu Kampala ngabuli yazi CBS emandizo yabavuka ajulira kodayo Galaxy Simba BT Galaxy singa Simba najiragirawo era byambo radio stations Greater Kampala Capital KFM next radio najiwa wano okitegedde kataba influencers next radio gitegedde ya NBS mbuyo next radio ya kusatu Greater Kampala Simba ezini emirongo ekikuba paka mubende za kabozi eziriyo but next radio ikola ki yeriyo no muleka no gambo kwa sajja yakoze sawa media influencers kati wano uwagenda okujja ekinyusi kyembadde ngenda okukolera lindako musokubala okola piyambo yawo lindako bebanyo debyo olabayawo according to Dr. Isa Abirie media influencers notable social influencers n'abaranking asoka ekisokera ddala nga sina basoma njagala kukulaga nti bino ebintu omuntu yewa throwing mpango omuntu wa throwing up wawo bichi mugenda gena nabyo because you don't have time to verify, to ask questions or to be logical because when you are talking about social media influencers you have to first talk about their social media penetration the platforms social media platforms za mirundi emeka kagatu ina X tuina Instagram tuina TikTok Facebook tuina LinkedIn
kaino ojijjako Telegram, WhatsApp, Telegram tuina YouTube awona tubalawo social media online media wonna tubalira wamu kitegeeza omuntu gwogenda okuwa number 1 number 2 kale criteria yo abantu bagenda okupiikinga kiba kitegeeza balina okubanga balina presence wezibera platforms nga 7 nga ku mukaago batano kuzo bakabejja ngogenda ku YouTube kabejja mulaya ina numbers X yes presence jeri TikTok presence jeri Facebook presence jeri obo kitegeera no ranking afuna no kola ki no ranking tuli mu 225 report ya 224 obo kitegeera nojja kwegamba nkulaga nze kino bayizo kyo kiriro jiko era bano baganda banga batereddwako mbasanyukirako nani sira banze linda ko nti nkubulire bano baganda bano abawereddwa ano mbasanyukirako naye inze n'ensonga lwaki nava mu zawadi za Uganda olumu kukuwa false obaga gwasinga naye nga amazima siwe gali you know Kasuku number 1 Kasuku ya wangu yes Kasuku ogenda ku YouTube kwali ikabaka wayo ojja ku TikTok asalwamu buli lunaku omulaba ogenda ku Facebook jali ogenda ku X account wateka ekintu akola kijali ba muri France ngaba mu mentioninga no gamba yes Kasuku ya wangu de awo no gamba kituufu nkulaga abantu muno bagenda kukola omulimu basoka baku nga asoka yola badi by the way kituufu Kasuku kituufu kati waddakawo nafutyanka addako wano SB4 tugenda ku YouTube SB4's performance mu 2025 badetya takoze bulungi tubala mu 2025 takoze bulungi SB4 nze go supply vokola sakozi webedanga YouTube getuliko wano go supply baina walabikira taliwo obadde SB4 ostegedde social media otugenda ku TikTok presence ya SB4 etya otugenda ku Facebook oba ku X oba ku taliko oba kitegedde no mu ekyokubiri number 3 no wa chicken sagala ntwale bubi bampulire bubi yomu kubana aba raising up ku TikTok abamanyi so we agree ku TikTok atikinga wa manyi then otugenda ku YouTube akola atya otugenda ku Facebook akola otugenda ku X akola atya otugenda ku oba LinkedIn oba Instagram oba kitegedde kati wano olaba nti ona akozesa abatanza just throwing in manya otugenda ku balala Alani Cruz YouTube ugenda ruddawa abantu bo banesalirawo ankomo uyo najja Samson Kasumba presence ya manyi X Dr. Sabe yagala kungamba chikanye nyasinga ankomo nga ankomo ala bwafirika yonna nsi yonna amusinga munnayi otugenda mu Kamas ankomo akalango kakola ko bukadde omusanvu ka company vis-a-vis Baganda obo kitegeera kati wano nkulaga nti ono bado sagala I'm not putting anyone down sagala mufune bubi but ndi mukuwakanya saveno nti omuntu taking enough initiative okumanya to carry out research yagamba mbu yakoze it's sufficient oshitegeera kakali natuukaawo Samson Kasumba presence ye yamanyi eri ku X kwasinga togenda musala ku TikTok togenda musala ku YouTube togenda ku X wamanyi kakati atabe abatya social influencer nga platform ainemu alenga naye era si agisingako tulika abana chicken wanasobola okumukiza because TikTok ye wamanyi nyonyo so gamba numbers bamulaba emitwale 5 baba ku X no gamba kale maybe ye nekati Samson Kasumba wa X no musawo alenga naye siwe wamanyi no sawo zali boss lady Shiba Karungi najja Badi Blaka Kachina Uncle Maka Anatalia Ozzy no Sako Crystal Panda Salvador Andrew Chamagiro ya quitting emyezi ejuera Katinzendi wao Flavia Tumusime Sabrina Agasha Simon Ditacha Feibeke Makula Bujingo Aivo Gaitano Kagwa Dana nabatanzi na Malizane Ankansimi nzendi wao wakati wano nze gambe sina putting abantu down ne mu kirowozeeko obagamba social media influence nti omuntu wabera nga waliwo ekitambula kalenda ku example yenze sagala kweteeka mnange sagala kuteeka for the conflict of interest sagala balowooze but tunulira ku mutunga nga Tamale Mirundi Junior nti oyinza okungamba nti ba social influencers bana abantu abakwatidde social media Tamajinya talimu akola live ne basalamu negenda each and everywhere agenda ku YouTube ku agenda ba Simon akola bagenda gospel bagenda bakasuku nakola titaliko kuno Tamale Mirundi Junior nzega sigena kwetika okola shop likanya kutoliwo nkola shop lunaku ku YouTube ate zitambula bulungi nensalwa naye toliwo lunaku nensala ku TikTok presence yange neberanga nayo yamanyi ne Facebook ne research awe elimbe otegedde Shalom omwaka ogwedde gwali gwange
natabuka aha nekati wano toliwo siriwo nange siriwo tunulira omuntu ngali lupazo internet ajetise ajetise woteka mu muyimbi teka mu lipazo tishiba uno mutadde mu muyimbi osobola kungamba mbuno lilupazo akwatide internet nga bateka ono abakula yivu nti don't skip lipazo's video lulu number 1 never skip lipazo's videos lipazo tomutadde nga badde ina presence ku YouTube because TikTok Facebook atambula taliwo shira price taliwo because oteka wo chicken abaddawo abashira price because batambulira taliwo wini wa mami must shine taliwo wini wa mami tebaliwo abana bakozesebwa mu nnyimba ne bazi influencinga abakwatayo tebaliwo kingisa alien skin taliwo because twaligambe kale bano research info nena abayimbi baba otadde mu Shiba wuno because she's an artist. How about chokamba Shiba singa alien skin social media presence and influence alien skin yandaba na platform ba manyi bayitiri taliwo so research info kati just badde nkujira yo kakoka onkaka sota ati atebiri ebiramu amsoka lero ku sawa 2 kusha mu 256 YouTube channel interview eno kweri koboji sanga lero kushala mu 256 interview koboji sanga sawa 2 kweri tugakoze sako amanje tuzakalekera okugendera cafe togge amina tata badde nade yakubulira ngatumaliriza mu dakika 3 just kwisa aba sponsors bana nabaganda banga aba ani Swangz Avenue ku Sunday eno tuli kuja Hazipia emunyonyo ebirango gigulawo sawa 5 ezokumacha mbujamu sigiriyo tugera kuja ne sigiri tugera kuja ne mikeeka n'ennyama y'okwocha nfika kwocha tujja kwocha kasuku tujja kyocha orogoto anye savu yes so mujje okuyingira emitwalo gigenda bera 10 ku mulyango kubanga ale bad zagwako nga 9 February then VIP emitwalo 2 awo ogenda kutula kali kagundi ngolaba ku nyanja olaba ku chi webityo so mujje abayimbi wini nwaji Karole Kasita Faino Samasoja nkupima nani habanjaga Samasoja kumira omukwana tuberenga tunyumirwa Roast and Rhyme nyam edition Roast and Rhyme reggae raga nyam edition sigadde ndi Frank Ntambi tubane bili wakuna sibe bulungi yange second professor